guno omulimu naawe bw'oligula banga guggusa gwalimanyi nze nkugambye Sophie sanga tufire omukisa munene bwe guti tetusobola nze nkugambye ALMAGIC production. Lwasa. Magic. Si olawe. Tebye bubi kati kano bakayita kani. Akabayita ka Sophie. Kano. Oh, kano kagala. Ate kano. Kano kabayita Lwasa boda ku boda. Kana teke nsingo ko. Because oyo Lwasa bw'otandikirako. Ate bw'okosaza nti Lwasa oyagala kumunwa. Gwamanyi kubanga nze naawe gwe nange lubeerera ate era okimanyize ku Lwasa nasalawo owulira obuwomi nange mbuulira eno mu nkoona nange ddajjoba wabaashe wansi mpulira omutima guŋŋamba omutima oba wali baddeko omutima nga gulina ekintu kyegugamba no like ng'oyagala omuntu nebugaa naye omuntu gw'oyagala mulage nti omwagala era bulijjonda kati ate mbadde ndi awo bino bitubeera ku masimu omusajja najjaawo ng'ayogera ebigambo nagamba okulaga omuntu gw'oyagala omukwano teweetaga bintu binene gwe byolowooza nti binene ate ayinza okutabisanyukira kaswiti nga kawumulala anti nange bwendi yoyo boda yate mugamba mutomumanyi ojja kuntuza switi tasobola kutuga Lwasa ebintu bye byampolampola Sophie oyo Sophie oyo Sophie kati nange neŋŋamba Sophie pa Sophie nange okagala mpulira nyoba kiki kasofi nga kawongedde obuwomi kasofi nga kalikiridde nabadde infact nale ndakugamba jjo naye ate nempulira nga nyinza okuba waliwo ekiyinza maybe somewhere somehow neŋŋamba nja kufuna mukadde nga Sophie wange muyina nga ne Sophie alina Lwasa we nkubuulire kakati omanye ebintu by'emirimu left right center oba oyiiya okulaba ekisinga obunene ndowooza nsikira okugambako nti emirimu waliwo emirimu egyagala okutambula gidde eno gidde eri naye nga gikyagaanye now nfuna colleague awo ampa business nga ndaba ate ngisobola naye nga bwomanyi business toyinza kumala gagiyingira nengikolako research nenoonyereza nenkizuula nti business eno esobola otuwa profit ennungi yes the only person gwesobola okukyogerako naye ali omu exactly naye nga waliwo akakwakulizo kanaba kakwakulizo sikakwakulizo kawaayiro ate akawaayiro kabeera mu ssemateeka kitegeeza kiba tekikoze mu bufunze waliwo ensonga nga gwe kayinza okimala ku business eyo bulungi nnyo kubanga bwe nakirabye nga just startup capital nga kyenyinza okukola neŋŋamba kankwebuuzeeko tukitambuze ate era okkirize kikole nayogedde n'oyo omwami wa banka obumanyi banka waffe nemunyonyola bulungi naŋŋamba anti kakati weetaaga Sophie okitegedde kubanga sente bo okuzimba ate naawe oba olina okukkiriza mu bufunze bagenda njagala batuwole sente ezo ate bizinesi yakuyiiya kasooka kapito n'omuteekayo ng'okwata amagoba gaba gawedde dda nga tukwata obukadde bwaffe nga banka yabitwadde obukadde ebi
Bitano. Futeka nga tufuna. Mulimu gutano. Batuwole? Milioni meka? Bitano. Tetulinayo looni. Kuki? Kyeki kyensuse ne kugamba nti owa banka yatugambye olina okuba ng'okimanyi tukwata kyapa kya nnyumba eno ne tukiwaayo. Ogambye ki? Kyapa. Ali bizinesi zenga bwe nkugambye. Kaso zente bazituwa nga tuziwa. Lindako Lwasa. Nze nkwate kyapa. Obedda kyova ogamba batuwole. Ate era bizinesi tugiberamu nze naawe. Okitegedde? Nkwate ekyapa ky'ennyumba eno. Wano wonna ate tabaka gikweyiza tuwera ssente. Olina ewalala bwe tusobola. Mwami Lwasa ekyo sigenda kukikola. Sigenda kukikola. Sisobola. Nze nkwata amakanga nga weeyunga buli. Nti batuwole. Milioni meka? 5. Ne bwe kibumanyi zigenda kudda nga n'amagobo bw'onaagala bakunaawe tujja na kuddamu kirowooza kino kati kyowakanya. Gwe nnyamba buyambi okwata ekyapa okimpe tugende osayininge batuwe ssente osayininge n'omukono gwo bakimanye nti naawe bizinesi ate olowooza zigenda nakulwayo. Sophie kankubuulire naku wakati w'essatu n'ebbiri ng'ababanka basasula n'amagoba agaabwe nga ssente tuzirina wano. Mwami ekyo sigenda kukikola. Sophie. Sisobola kukwata. Sisobola. Sophie naawe sookujje. Mwami Lwasa ekintu ky'omwamba tekisoboka. Bwenakwata onnakiraba nedda janguwa. Nedda. Sophie nze kyenkugamba nakibazedde ekibalo kivaayo. Sisobola. Kakati lwaki olowooza ku nnyumba eno? Olina amatakataka gonna g'ogenza obulere. Lwaki siga okuzisa? Ettaka lino ery'emunyonyi wansi ku mazzi. Yoba ojjawo kuba jjo lyereere. Bw'otonoomaliriza okukola bizinensi zo nga tugulayo ettaka eddala. Nedda Mwami Lwasa. Batukubeko n'ebirala nti oba batuwola oba twakoze bitya. Naye balyoke bankube mu mawulire nti ate ennyumba yange baagitutte. Nti ate kati amaka gange baagatutte. Ate kati gwe Sophie n'agambe bagenda gatwala. Sophie n'ate manyi ogenda kunnyamba mu nsonga eno ng'ogitegeera. Sinnaba kugamba. Kacyanga oligula tewaliwo development gye twali tugikozeeko. Oba kale ery'emunyonyi oli okyaliyagala tuddire wano eriri enajjeera. Tujjewo eryo. Naye singa osobola okutegeera obuzito bw'omulimu guno Sophie. Tubeere nga tetulina na pressure. Ogyewo kikyo okole bizinensi yo. Naye ate tukwate ekyapa twewole mu banka ebenga etubanja. Eno bizinensi ogimenye nti ate osasula banka. Lwaki tetujjaawo ettaka tewali ali kubanjaawo. Okole bizinensi yo nga tewali pressure mwate banka emmanja. Ye Mwami Lwasa bizinensi kijooyogerako eyagala milioni 5. Nze nkulaba ennaku zino toteredde. Olabika ezo bizinensi z'olowoozaako. Toteredde wenna obeera ku kino nkulaba yonna settle. Bw'ona amanya kyendiko n'omanya buli kimu ekigenda mu maaso olwo ogenda okukakasa. Kati nga bw'ozza okumbuulira twewole 5 tukole kati mbuulirira ddala. Bizinensi kyeyo era kibizinensi kikaati. Gwe wonaagimanyira bw'oti lw'ogenda okukakasa nti ndinja sabiggo tindi musajja atamanyiirwa. Nze nkubuulira mirimu gy'amaanyi bw'olimanya omulimu n'obuzito n'entomo kweri ojja kitegeera onyinyonnyole bulungi bizinensi ngitegeere era ati ojjayo 5. Ebibalo bitambula okitegeera naye nga kyomanya mulimu gw'amaanyi. Tosooka kugenda nze kyogenda si kyekizibu naye nze kyekugamba kikimunyonnyola anti ebintu ebimu bizinensi ezimu bw'oba wafulumiza dda plan kyetaaga bwetaazi ssente gwe n'oziraba nga bizinensi etambudde wokka woyinza ogitegeerera. Anti pulaani ze njikuwadde oli kuziri apartment ze wali yagala osula. Akondo kali wamu kukwata zino ssente zekugambye tuziteekeyo awo ojja ondabira bizinensi kikyembuza bizinensi kusuubula okitegedde bizinensi zange ozimanyi. Sophie nze akugamba akubikira naziiga guno omulimu naawe bw'oligulaba nga guggusa gwalimanya. Nze nkugambye Sophie sanga tufire omukisa munene bwe guti tetusobola. Nze nkugambye
Kirowozeeko nga tonnasalawo nga bwe wadde ogamba. Era ojja gwejjusa wekka nze nkubuulira. Ate tonyinyonnyodde. Nze gw'amaanyi. Panna. Tambulira nti oba ki ajja kwekwasa nti ate wanemeseza bizinensi. Sofia akalubi bannange. Sofia akalubi. Nze ngenda bijja wabbi. Kiki ekizibu naawe bifa buli wewasa omukazi nga mugezi oba mukwennyonnyolako buli kaseera. Ate munnange. Bizinensi webanga eyingiddemu kusingayo maka gange. Nedda balyoka bajje wano batwale ennyumba yange. Lwaki tetujja awulire naye kibula abasajja awasa mukazi waawo nga temukitegeera tekyogera kiba kisirise kiba kaseera nga ye yamanyi bw'alagira eba yes bw'agamba eba yes. tujjewo ettaka kubanga ettaka lyemunyonyo nenajjeera amataka ago ennyumba yange nedda ekyo kyo nedda ne kati Sofia azira mukumbuuza bibuuzo ate bizinensi ki ate okola ki eri bizinensi efuna zirituukira ku buwumbi bwasi Sofia nedda onimbye naawe ate sente zakanakafa sente genda zijja bwezo omusajja ate wuyo gulu lyabeera muwaasiwaasi buli kaseera.